Abanda mbalamusizzaako nnyo abawagizi baffe, mikwano gyaffe na buli atulaba mwenna mbalamusizza era ne mbeebaza okutulaba. Ye. Ddamu ekibuuzo. Tutikidde abayizi abali 42 nga basinze kuba bazanyi ng'era bw'okimanyi nti abazanyi bo baba bangi kubali emabega. Abazanyi be basinzeeko obungi ate nga ekyomukisa omulungi abasingako obungi era bafunye edda gye bakolera kye bayize. So abazadde tebalina na kweraliikirira n'omulimu otandika okukola nga tonnaba na kumaliriza kusoma. So bwe kityo bwe kifaanana. Tubadde n'emitendera egy'enjawulo. Tulina abazannyi aba firimu ne radio ne stage. Tulina bakwata ebifaananyi n'okubigatta n'okukwata amaloboozi. Tulina n'aba directinga n'okuwandiika firimu n'emizannyo egya stage. Gano amatikkira ga 2 era n'agasooka gaali wano wennyini gaali mu kiseera kya COVID awo nga tumukomekkereza. Okusomozebwa kwe tufunye abaagala okusoma bangi naye obusobozi ensimbi teziriiwo bulungi. N'olw'ensonga eyo senga tufuna engeri gye baba nga abantu basomera bwereere kijja kuba kirungi nnyo nti industry ejja kubaamu abali professional bangi nnyo. Ye. Tulina abasajja ab'amaanyi mu industry eno naye olina abamu b'osiimyeko nga omukulu Muzeeyi Matovu. Oyise mu kriteria ky'okusiima Muzeeyi Matovu ab'amaanyi nga bakamiliyoni n'obatabanyegako. Era ne kamiliyoni tayinza kunkaayanya nga mpadde Moses Matovu kubanga emyaka gy'alina mu industry gisinga n'egyange. Kakati bwe simusiima n'ensiima ate musinga obuto ye yandibadde abuza nti akoze atya. Kakati kamiliyoni tayinza ekyo kamiliyoni akimanyi nti I respect his work, I respect how he does what he does. Naye Mwami Matovu abadde alina okusukkuluma. DIT assessinga abantu n'eraba oba ddala bategedde oba bakakafu mu kye bagenda obba awaadinga. Bwe nsomye CV ya Mwami Matovu ne biography ng'olabira ddala nti asaanidde. Kati sobola kuba na lukalala luwanvu nnyo mba nina nabo okubawa obudde okwetegereza ono omuntu gwe ŋŋambye bye ŋŋambye byebyo kuba nabo balina okumuwa ebbaluwa nze muwadde yange ne mulaga nti oyo asaanidde okufuna. Nabo balina okumwetegereza balabe nga byenjogedde byebyo balyoke bamuwe ettuluba. Kye mmanyi nti ettuluba lye banaamuwa liyinza n'okusinga ku lyange lye muwadde kubanga Mwami Matovu ali walala nnyo waggulu ddala mu industry eno. Uganda ya leero erikaana kumanya abaana abasinga bootikidde bamu balina emirimu maanyi go. Oyinza okugamba bw'otyo naye n'obusobozi bwabwe nabwo kikulu. Nze mbeera ng'abawanzeeko eddusu okuga nti oyo wuuyo abalala ne bakola ki kubanga abantu tebakyanoonyeza nnyo wala. Bagamba Mariam olinayo kubazannyi olinayo kubakwata ebifaananyi b'osomesezza kuba bamanyi nti abasomedde wano babeera bebbo. Kati bwe bambuuza ng'ambalagayo ng'ambaga mujje mulabe ku bano. Tetumanya abantu abadde mu art balina kye balina additional to the country oba bikyali privacy oba biri privacy naye gwe wavuddeyo n'okuleetingawo n'essomero okuyamba eggwanga. Kize kitya okulaba nti abayimba abamu babeera nabo mu kisaawe nga bo tudde balina kye balaga. Bajja kubuulira naye nze ekyange kiri nti nina essomero lino lyentaddeko ng'ettaffaali ku Uganda ne entertainment industry yaffe kubanga yendeze era buli kye nnina nkirina lwakuba nti mbadde mu performing arts mwenkijje. Kakati njagala nkwate ne ku balala nabo baganyulwe nga bwe ŋŋanyulwa kuba ino industry engazi ne ssente zigirimu mpitirivu sisobola zimalawo bwomu. Kyenva njagala n'abalala bafuneko. Yesebo. Yesebo. Nange. Yesebo.
bw'oba ne talent nga tolina akuwumbawumba oyinza okumala gakula ensi ya industry eno nga Kafeero bwe yagamba kubanga weetaagako omuntu agamba nti obula tereera kyekyo kye mbayisaamu abaana bano mbeera nabo omwaka mulamba nga mbalaba obwebindu we buli nembukutula ebiwawaatiro we biri nembimenya nensobola okuba nti avaamu omuntu nga mujjuvu bulungi. Profesa kye yatuyisaamu twali tumanyi nti tumanyi nnyo naye bwe twatuuka ku MDD twagenda okulaba nga tetumanyi yadde era bwe tutyo ne tuba nga tufuuse abantu bemunyumyako paka olwaleero ku lwekyo kye yatuteekamu. Yes, biweddeyo kitegeeza kyebakola bakimanyi bakinamu ekitone nga kyo naye beewaayo ne bagamba nti ate kikomaawo omulimu gwongereko value naawe obeere wa value ddaala ku ddaala ofuge owaki ow'eddaala weebale nnyo kale kale. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي الله سبحانه وتعالى tukwebaza olunaku luno tukwebaza olw'ebyo bye tumaze ebbanga tuyanira tukwebaza okututuusa kwebyo bye tumaze ebbanga tuyayanira tusaba olunaku lwaleero lubeere entandikwa y'ebirooto byaffe byonna okubeera nga bituukirira. Bangi muffe tulina gye twagala okubeera naye nga tubadde tulina okuyita mu mitendera emituufu okutuukayo. Tusaba olunaku lwaleero lubeere nga luguddewo olugendo lwaffe okutuuka eyo gye twetaaga okutuuka. Tusaba essomero lino tuliteeka mikono gyo ayi Allah nga tukusaba oyongere okuwa abakulembeze b'essomero lino obuvumu n'obumalirivu n'amaanyi n'obusobozi okubeera nga libeerawo kubanga kituufu mu industry gye tulimu lyetaagisa nnyo era likoze kinene. Tusaba ne bannaffe abasigadde mabega babeere nga basobola okufuna ku byengera bye tutuuseeko. Tusaba olunaku lwaleero nga tulutandika tukwasa mu mikono gyo era tusaba lutambule bulungi era lufundikire bulungi mu ddoboozi eryawamu ne tugamba nti amen. Thank you so much mukulu Ishi ne omukulu Musa twezannyo esaleeyo ngenda saba omukulu bagraduate kyali kusaidia yamwe player ogenda yimuka okulembere anthems mpola mpola tulabe nga ate omukulu tukutandikira maanyi olwo tulabe kyeki n'abakiddako basawo ne banyabo tujja kuyimukako. Is the sky, taking time. The limit is the sky, taking talent to the peak. Almighty God will never let us down. To your talent and true to your dreams, be true to your talent and dreams. Committed to succeed with determination we shall lead. Skills and knowledge we shall seek. In performing art, professionals will be.
art. Artists abakukunava abali awo buli omu mu kiti kye akiikiridde Musicians Composers Association omwami John K. Katereka, abazadde baffe mwenna, ba guardians, baganda baffe, ladies and gentlemen, allow me to greet you with the most precious greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for sparing time to join Mufapak as we celebrate another milestone. Mufapak has been in existence since 2010, like our MC and alumni has been telling you. And our vision is to be a center of professional training, discovery, and research in the performing arts. Our center's goal is to help talented people, young and old, to nurture and groom their talents to the fullest. And I am glad and proud to say that we are indeed on the right track. Our first graduation took place at these very grounds in 2020, where we commenced 80 performing artists in the fields of filmmaking, acting, singing, writing, and directing for film and stage. Our dear parents and guardians, kino si kiwaanyi. Mufapak is a legit institution. We are registered with the Ministry of Education under the Directorate of Industrial Training, and our center number, for your information if you need it, is UVQF/873. So please send in your children, sisters, brothers, aunties, and judges, because our field allows anyone of any age to work. That may not be found in any other field, because when someone clocks 70 these days, nga batandika omugamba agende. Eno mu field eyaffe talina gy'alaga abaayi waali. So mujje mutwegatteko. In the performing arts field tubeerawo paka last, so Mufapak doors are open to whoever wants to join the field. The certificates we give our graduates are recognized internationally. Like the guest of honor will let us know later in his speech, when time to speak comes, he's going to let us know how heavy our certificate says ze tufunye olwaleero namwe abaazifuna edda obuzito bwazo bagenda kwongerwa buba falaasire. Guest of honor, sir, through the years Mufapak has trained close to 1,000 students or artists. They are already practicing. Several of them have been assessed by DIT, as you very well know, and some graduated in the first graduation ceremony in 2020. Those that graduated have gone on to create jobs through film, theater plays, and television works. We have many of our alumni in the entertainment industry creating magic. Allow me to mention a few who are here with us today. Tulina omukyala Farida Nabagereka, mumumanyi Ssennyabo Sembera tebagaa nti nnimba. Mukyala oyo azannya mu ssanyu nga Nalweyiso. Simanyi oba ente ye yamala n'agitunda oba agirina, simanyi bulungi. Yoyo omukyala Farida Nabagereka. Ku ssanyu series tulinako abantu abalala bangi. Tulina omukyala Hajara Nanyiti Seeguya. She's one of the people behind the cameras mu ssanyu series omwo. Oyo omukyala Hajara Nanyiti Seeguya. Engalo ezo tezimala kamera tekwatika. Tulinako n'akyasoma ali ku internship kind of, jangu wano Salma bakulabe. Ye omulimu yafunye edda. Yali ku ssanyu series ng'akolanga assistant director. Oyo tweyanziza sana. Bangi nnyo babateekamu obwesige, emirimu ne bagibawa era ssente balya. Tebakolera bwereere. Tulina omwami director wa project endala ku Pearl Magic bagiyita Kyaddala. It's a drama on Pearl Magic and Pearl Magic Prime. Omwami Usama Mukwaya. Omwami oyo
alinga omutono naye munene era bagraduates abagenda okufuka bagraduates mumwetegereze nnyo batunuulireko nabo bakutunuulire bakulabe abalabye mukakasa abalabye abamanyi okay. Tulina omwami omulala Sewava Ivan, the creator of Maube and Gam Music. Sebo kusaba osembereko mu maaso abantu bakakase nti bye tuyogera bibyo galubindi Maube taba nazo zijjeeko osumagira tweyanziza nnyo. Among this year's graduates we have Kizito Ismaish gwe muva okulaba wano janguko mu maaso wano bakwetegereza. Oyo ye creator wa era ye writer wa Nsobeddwa ali ku Makula TV owa Aromatic. The list is endless and like our anthem says, the sky is the limit for each and every one of this year's graduates because DIT and Mufapak certificates are going to take you to greater heights. Mubereba gumo the certificate ewogiragirayo kobe wano mu Uganda obe bweru wa Uganda ogenda kuba bakulaba ne bakwetegerereza ddala. Guest of honor, sir, allow me to thank Mr. Byakatonda. Though he's not here, yabadde agenda kuba naffe okuva ku paka ku ssaawa emu ey'ekiro weyambuuliridde nti bamuyise mu ministry agenda ayongere okubaako byatukolera ate nga Directorate ya Industry Training. Please thank him for accepting to honor our invitation and sending you here today as our chief guest to confer these performing artists with their respective documents. Amongst them, we have one music graduate, Najuma Rose Bagala Mugagga, who has so far written her 3 songs and recorded them in studio. We have 10 film crew graduates who are technical. They are making movies happen. Beetegese okuzifuula zihappeninge bakwata ebifaananyi bakwata amaloboozi basalasala ebifaananyi ne babigatta. We also have 10 directors and film writers, and last but not least we have the people who grace your TV screens. They are 22 actors and actresses. Sir, among those wonderful graduates we have 4 outstanding ones who got A+ in both modules during the concluded DIT assessment. These 4 are the Mufapak 2022 super students, and they will be joined by 2020. I will begin with the 2020 graduate. She's an actress, best known for her role as Mama Naruiso in the Deception series on MTV. Where she featured as a wicked mother-in-law. She's now among the top actresses in Uganda and is hired expensively. She's a trailblazer because she joined the class without worrying about her age, and indeed, she is enjoying her talent. I present to you Saret Sauzi Sentunga. Nawe nchatomanya enduru kubanga tesi. Thank you very much, sir. Guest of honor, here are the 4 super students of the second graduation. From the film crew class, he was assessed for cinematography, and editing of Bisalasala, where he excelled with A+ in both modules. Sam Rabandari. He's lucky he's already employed with Trend Studios. We have in the director's class
a gentleman who was assessed for writing and directing, where he excelled with A+ for both modules, Shabir Bayan. Muzadde wa Shabiru wali atuwe ku nduulu. So tunule eri kaabanga otunudde eri bajja kukuyita muzanyi. Thank you very much. In the acting class, we had an acting student who was assessed for acting for radio and screen, and this actor excelled with A+ in both modules. Sechimpi. Achabuze kubatuusa. Alimba kweka maziga yagalaga kagireja genda ayitemu. Sechimpi John. And last but not least, we have an actress who stood out in the assessment of the DIT. She got A+ in both modules, acting for radio and screen, Martha Nankabiru. Wali taliiwo n'olwekyo bw'anaatuuka bwe tunaaba tukyaliwo tunaamukwasa batunyadde emabega simanyi. Once again, I thank you, our trailblazer, Chala Sauzi, and our super students. I request you to go out there in the field and lift the FAPAC flag high up so that you make the Ugandan film industry and performing arts industry even more visible on the international scene. To the rest of the graduates, we have polished you so well, and we at FAPAC are confident that you are going to shine so bright in this industry. Era tubasuubira okutandikirawo okunoonya emirimu. Mukozese talenti zammwe okusomesa eggwanga nga bwe mufuna ne ssente, kuba zo mu kisaawe kino mweziri ate nnyingi nnyo. Sirimba. Si kyekyowusanga? Nese wava? Keni kiri kite? Kyekyo. Bakakasizza. Kati mwe mufunye enkizo ku balala abali mu kisaawe, kuba mufunye ebbaluwa entongole, era nkikakasa nti ssente mugenda kuziyooza bikiyo nga temuzimala. Ishi si bwe biri. Ebyo byonna mubikole naye temwerabira ensonga zaffe ssemasonga ennya ezitufuula ba performing artists ab'enkizo: talent, discipline and passion. Okwo mwongereko okwekkiririzaamu oba kye tuyita self esteem. Awo nno mbakakasa nti mujja kutuuka mu nsi ensuubize eri gye twogerako buli bbanga lye tumaze ffenna. Nze nkyabataddeko eriiso era nja kubakubirangako okubabuuza kye muliko, n'olwekyo temwebaka. Nja kubuuza oli ku pulojekiti ki kati otamettame. Okitegedde? Saagala otamettame. Always remember our FAPAC motto, be true to kyekyo. Eri abazadde baffe, mikwano gyaffe, baganda baffe, abaami baffe, na buli omu mu kiti kye, ne bakyala baffe, mwenna abazze okutubeererawo ng'abajulizi nga tutikkirwa, mwebale kutusabira, mwebale kutukwatizaako n'okutubeererawo. N'ekisinga obukulu, mwebale okujja olwaleero ng'olutalo luwedde, kuba leero lwe twambadde engule si kyekyo. Olutalo luwedde twambadde engule zaffe ez'obuwanguzi. Guest of honor, sir, as I wind up, I would like to introduce to you some of the trainers with whom we have done the wonderful job that has brought us here today. Sona Peter,
is the head of department technical, is the trainer of the cinematographers, sound recordists and editors. He has mentored students who are now mentoring others. These students who are mentoring others include Hamza Mubiru, Dako Wanabakura, Neria Kasoro, naye y'omukubo, abo nno ebasiibuleko. Abo basomesa cinematography ne sound. Tulina Zansanze Juliet amaze n'atuuka, tannatuuka, nsumba kati. She graduated in 2020 and came back to be assessed for different modules this time, and she has been a mentor to the writers, directors and actors. Era z'engalo z'owulira okubuuza. Banaazimunyumiza nti baaziwulidde. We have Mabira Michael, the head of department music, and he is our music trainer. So tunulako eri omukulu akutegereze. We have our administrator, admini, Madame Nakamia Annette, and she's assisted by Gita Abubeka, who serves as the DOS. I do train the actors, the actresses, the film writers, and the directors. I thank you very much. I'm Monskirize neighbors abantu bano, Haji Abem Chibi, ono ye shoulder kwe neesigama nga binsobedde mu field eno neyanziza nnyo ssebo, and he has employed almost all the actors oba abazanna bakufuna mirimu. Simanyi lwaki, kubanga ye waali yaŋŋamba mpa abaana, si kinyonyi, yansaba abaana. And we are so grateful, Sebo Mwami Muchibi. I thank Bakaimbira Drum Actors and Baspa for the support always. Baaliwo ku first graduation, babaddewo ne kweno, ate mmanyi nti bakyaliwo ne ku ndala nnyingi nnyo. Tusiima nnyo, tusiimidde ddala. To the entire entertainment industry, ndaba President wa TAU, Sebo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munyambe muwa abaana bange emirimu. President, abantu bagambe bampeera abaana emirimu babambuse. To the media personalities here, mwebale kutwongerangayo, kuba bino byenjogera mmanyi mugenda kubyongerayo bituuke ne kuba tabadde wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I also thank Herb and Spice abagenda okutuwa ekyemisana kyaffe bakitegese, wamu ne Candy Cakes abatukoledde keeki amakula mujja girabaawo. Mbeebaza, mwongere abantu abo engalo. Mu kaseera kano, dear our guest of honor, we have some outstanding performing artists who are already in the field. Abamu twabasangamu naye nga basaanidde okuba honored by DIT. Fenga mu FAPAC, we decided to honor them, and we know that Mr. Byakatonda agreed that he will honor them with the certificates of DIT, but we will give them ours. I'll start with this lady. She attended Bat Valley Primary School, and that is where her career began, in the MGD School Club. She was not even 10. She then joined Afri Diamond, a group that had myself, Abem Chibi and Katol Wama as some of the directors. She was the best dancer we had, and she was placed in the Diamonds production, the music wing of the organization, where she evolved into a singer with